Emikolo gy'okujaguza amazaalibwa ga pulezidenti ag'emyaka 79 gibadde gya ssanyu eryoleseddwa mu ngeri ey'enjawulo nga tannatuuka ku mukolo e Kololo. Omukolo gwetabiddwako omumyuka we Jessica Lupo ogatta abaaliko abamyuka be Edward Kiwanuka Sekani ne Profesa Gilbert baali baseka Bukenya n'abakungu abalala. Zibadde ziwera 8 eyazaalibwa mu 1940 nga kakana aweza emyaka 79 egy'obukulu n'agoba ekkololo gy'abadde alindiriddwa namungi w'abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo. Olukkalidde n'afuna okusanyusibwa. Mubamukyamudde mwe mubadde ne Habadi Segujja amanyiddwa ennyo nga Tikyampamire ajuza okussa pulezidenti enseko olw'okumugeegeenya ennyambala entambula n'enjogera. Bano abagamba nti Museveni agende ngoyingewa. Mpamira aganye n'okukwata ku bbaasi okuva ewa pulezidenti n'alaga bagikwasa omukuumi we gwe yatambudde naye mu ngeri efaananira ddala pulezidenti bw'ateera okukola nakyo ne kireka muzeeyi ng'afa enseko. Uganda Regulatory Authority, we are grateful now. Omuwabuzi wa pulezidenti mu by'obufuzi Hajati Hadija Namyalo yakulembeddemu enteekateeka z'omukolo. They see these people that fought for the good cause. Babagamba nti bafa. These people are still alive. Abaaliko abamyuka be batubuulidde kye kitegeeza mukama waabwe okujaguza emyaka 97 egy'obukulu. Olunaku luno ne lutegeeza obukulembeze obukulu bw'eggwanga lyaffe bwe tulina okulwanira n'okulaba nti lyongera kunywera. So kukankana nti oba bukadde biki eggwanga lyongera okubeera. Bingi nnyo ebikyusekyuse bwe tugenda okumumanyirako emirembe n'emirembe. Amiina. Ensi ekyuse, abamu tebaagala kiraba naye ekyuse mu bintu ebitukulaakulanya. N'olwekyo nze ndi musanyufu nti bwe bampise n'enva ewange mu kyalo eyo gye mbeera konze kansitukiremu mbeere ne Pulezidenti Museveni muyozoyoza emyaka 79 gy'abadde ku nsi ate mwagaliza n'emirala mingi naye atuuke ekiseera ng'ekyange abe nga atunuulira ensi ye gye yagitwala n'abalala gye baligijja. Pulezidenti Museveni mu kwogera kwe akubirizza bannayuganda nti oluvannyuma lw'okuwangula entalo kye kiseera abazzukulu okwemaliza mu by'okusoma kyokka n'avumirira abakulu b'amasomero abalemesa enkola ya bonna basome. Abakulu b'amasomero balemesa enkola yaffe ey'abaana bonna basomera obwereere mu masomero ga gavumenti. Naye kati tugenda okuddamu ate tuleete entegeka eyo. Njagala abaana basomera obwereere mu masomero aga gavumenti. Ayagala bannayuganda bagobe obwavu nga bayita mu by'amakolero ne tekinologiya. Through the two routes, being in the money economy and education, we shall build a modern society. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Oluvanyuma asaze keeke ebaddeko ebifaananyi ng'ali mu ntalo n'abalwanyi abalala olumaze ekyo n'asiibula. Wabula olumaze okusiibula abazzukulu ne bagwa mu keeke gy'agabudde. Patrick Senyondo, NTV ku ssaawa emu.